Yenze kaye wisdom mutabani w'omulalo mbwate yakulanywa amata mutali mazzi. Tetulinga bano bayisima naawe. Mulaba tojja akaddiye naye alinga asinga Museveni obukulu. Okitegedde. Mbanda ze bifaananyi nga wodda President Museveni ow'ekinaana n'eyisimaga ow'enkaaga mu etaano. Actually isima myaka nkaaga mu mwenda. Ng'olabira ddala. Tumanye wa myaka 5. Negwena ejo gyakutambula ebitufu nze njirina gojja omulabe ku ndagamuntu nkaaga mu mwenda kyekyo agenda kona 7 agenda mu 7 kizokka tulinako bazamu kamera njagala akona 7 mu mwezi gw'okutaano awo tujje tumukolere birthday party tumuleetere ku mayuni kubanga kati tekyali ennyama emmennyo gatigenda gavaamu pulapula Wisdom Kaye twalabye abasajja bakulesse mu State House bandekawa naawe bagenze mu State House anti wuliriza so what mu State House gye tusiiba nze nabagamba nti wa Museveni ffe tuli ku level ya strategic level osegera ekintu ekyo nze president asobola okumpita nga ayise RDC ayise simanyi Ragadi ayise yesimbyewo okusimanya kubwa chairman bwani yo foto naawe ebyo bidomola mbigendamu nze nagamba ndiwe nalemu atali bidomola atali biwepe atali nonsense. I cannot go to the meeting where there is this bebe wulu, there is this gundi byone biviri biri awo tosobola nakulaba bataddewo meza bayise ba chairman babitya no I don't just I can't I am on the strategic level actually bankola ku COVID namwe mukimanyi kakati ate ngende eyo nze kyemanyi kyabadde kimu nalabye Isima omanye naku zina atuya na nyengeri giyagira je yakola kiki kakati Isima oyo yankubidde nanga Wisdom tuli wano ne Wisdom nyamba nyambo bangambye oli wano ntebe oli ne jeno kakati nyambo ompeyo katambala kyenakoze nagenza wali mu Victorious nga mugulya tawulo nga njiwo mujasi kugundi ku gate agimutwali ekyobola yagamba munakomye ku gate nga njimuwe nga tudda ne jeno wali ffe nga tutandika kuteeseza gwanga simple kankubulye akalulu akagenda maaso. I was so happy ntino bakkiriza nti akasajja kalina age era nebaza President Museveni zine nnaku zaaliwo Katonda atuyambe kati agulawo butale agulawo bitya bukizo kati ako ke kalulu bisibine byokuvuma Bob Wine muvuma mukola ki ebyo bitta akalulu. I was so glad the general listened what I said in 10 days akalukakyuka n'olunaku olusembayo omuddamu ebyo ebyokuddaawo buli dakika mwogera akasajja tukkirize ko katulese mu bintu ebisinga akasajja tulina ka reasoninga newe mutaleeta ba reasoninga ate bayidalina si musono reasoninga ebifu osajja kyenkugamba kwaka akati gwe mbuulya wali olabyeko President Museveni ng'avuma Bob Wine ng'oggyeko gusajja gwo ebiviiri guno neba naye gusajja Bebekulu anti kyova bannagambye gati gwe tolaba kyabadde mu State House Bebekulu bamulese anti sikumuleka mu meeting mumanyi biriwo nabagamba kati king nagamba wano mu Uganda tulina ba king basatu aba music tulina Cindy King herself ne tuba ne King Michael wakabi yakuba hit mu myaka 9 emabega ze zikyakola wano ne tuba ne King Saha the vocalist osegedde kyenkugamba kakati twasigazawo ba Queen ate n'ebifo bya Queen babitwala kwa tulina Queen Spice tulina Queen Shiba tulina Queen Karokasita. President twamugamba ne tumubuusa sajja lyabende omwene sajja lyabende twamubuusa wacha tongamba Gasiya tolina kyoyongera wano nabamugoba mu meeting ngere lyempisa embi era bannange nze kankubule if I were that be done I would do a DNA of that sajja lyabende kikyayongera ku NRM. Let me tell you abaana abakoledde NRM bebano kati ngono omwana go bazze Zebbula oyo kawempeyo nanga amuyina mu ngalo ne Rubaga abavuka bonna babadde command nga Zebbula nga bwoyogera ku Arsenal ne President Museveni mwawukana genda obuze President w'ebikonde Muhanji era Muhanji yangambye Wisdom gamba President ntino abakubi b'ebikonde n'abakulembeze b'ebikonde bamusinkana actually full figure abo bali ku ground banoonya kalungo leta sajja lyabende kati we musajja ali awo ayo crash Bob Wine ayo crash gwe ne toys akulema crashinga ng'oli muvubuka okrashinga Bob Wine ku myaka 5 kyovola President Museveni yamugaye wacha byongamba tebiriyo yamugamba gambedde yakula President Museveni billion number studio yakula President Museveni billion kyovola abayimbi nga Gravity tebagala tuwa bulu bogena mbayimbi bonna tebagala kumanya why odye sajja lyabende lyakula president era namugambye president wonova va mu malala bino byoli mu butale binankani akalulu Yesu guddewo butale kati soko je ku ground
laba abaana abali ba NRM mobilizers abavuka gye bali wansi abakka wansi naye lye sajja bali wa billion namba likole studio ne bawane Sammananka ne Rubaga Sammananka nakola audio studio lwakwanga lisajja lya ulitambuza nabyo bigere lyo lya recordinga upcoming bina Bebe Cool billion namba okujjako okugejja olubuto kichi yali akoza ani gwe yali recording Bebe Cool yagamba ntino abayimbi tebagala just kujja ku recording mu studio okuba ya NRM Bebe Cool manyi sente zasaba ku camera president yagula asaba $225 ojipangisa one day esajja bananga I want to do a DNA of that guy esajja eryo chovola oli atambudde King Mike genda obuze King Mike wali atambudde lit kamera zali ngaliri kajjansi lidduka kakati omusajja go kati kankubulye gwe omusajja go walese nova mu meeting otambule mbuno wekandaze emmotoka gyolimu yiye yagikwa tumba limwe Bebe Cool bamugobye mu meeting nava nakola ento ati kati labayo litudde lit ligenda kwogera mayi president omanyi ngaffe bakada omanyi nakugamba nkurashinga Bobi Wine gwe ne Anite bwe yalemo crashing Bobi Wine no simanyi ono ani ono mukazi nakiwala ku sente zabbye mbavuka yalemo crashing Bobi Wine igwe ebiviri bye nabijjudde nensekere gwo crashing Bobi Wine omukwatawa osobola mukwatawa gwe gusobola kwata Bobi Wine yakuleka mu kuyimba gwe wagenda okuyimba ku show yani yon mulanda ni wa flat I've never seen omuntu asobola okuflatingira mu music wa reggae nasoka kulaba Bebe Wool music wa reggae no mwana atamanyi kuyimba nasoka kulaba Bebe Wool genda byo bera kuyimba Bebe Cool mbayimbi abamanyi abanatalimu woya tuina kamiliyoni Bobi Wine wetu tuba abuliriza kamiliyoni Bobi Wine abaana abaddako ba kingi gwe tegera nagaye wano ba king betulina King Mike wolaba ngo muyimbi nga ali akubye oluyimba lumu emyaka 9 ngo aluyimba kati lukula makulu oyaba muyimbi Sindi agatta Bebe Wool ne gagamero yonna n'abakuba sheji ne bagwa ne wali Sindi Chovola is the king herself njagala tukole battle ya Bebe Wool ne Sindi olabe bagitekewo bagitekewo alete twelye Sindi ajja kuyimba ennyimba ezo ziwakayima ziyabba ku mwana omulokolo oluyimba lwa Wakayima yalubba ku Copy Briar oluyimba lwa Wakayima Bebe Wool walubba ku Copy Briar kakati Sindi ajja ziyimba President Museveni yagenda n'akola ensobi n'aleeta abantu fena twali tubaddeko abaavu naye waliwo omuntu nga oli mwavu oli mu Copy oli bitya kati Kiwanda buli we n'alemu akaba Kiwanda